Essaawa weziwereddemu enkya ya leero ng'abantu mu bifo ebisinga obungi okwetooloola Kamuli bali mu nnyiriri batandise okulonda. Abantu munaana bebakubiddwako akalulu naye ng'abalonzi abasinga amaaso n'amatu bibali ku Salam Musumba owa FDC ne Tomasi Kategere owa NRM. Salam Musumba owa FDC alonze ku ssaawa ez'okumakya e Namwendwa so nga Tomasi alonze ku ssaawa nga 5 e Bugulumbya mu ggombolola Ekitayundwa. Bano bombi buli omu abadde awera ng'akalulu kano bwagenda okukawuta. Eri wakati ey'amaanyi yakutiisa naye ekizibu ekigenda okugirwamu nti n'abantu bennyini bannannyini bo bamalirivu okwerwanako genda kubeera ne bbiri nga zimuvinga mu direction eri nga twa clash. Bwe bampangudde bulungi nja kukkiriza kuba okujja kuba kusalawo kwaki kw'abantu baba tebakwagala toyinza kubeesibako. Okulonda kuno mu bitundu ebimu kutambudde bulungi wakati mu kwerinda okw'amaanyi ombadde poliisi n'amagye nga bano basinze kulaba mu bitundu Salam Musumba gy'alina obuwagizi. Wabaddewo ekibinja ky'abavubuka bagambibwa okuba aba FDC abakwatiddwa poliisi nga bagambibwa okuba nti babadde batabangula emirembe. Poliisi yasobodde okutambulirawo ogenda okulaba nti ezuula be baani bano kiki ekibaleese mu kitundu kino intention zaabwe kiki naye kyannaku nnyo poliisi okutuukayo kyebasobodde okukola kwe kwata amanja ne bakuba poliisi basobola okwemulula ne badduka ku poliisi nga poliisi esobodde kubategeera baani ebibakwatako. Naye era olunaku olwaleero tuzemu ne tufuna amawulire geegamu ku bantu yamu ssaawa nga 3 ku makya. Amawulire gano tugafunye mu bitundu eby'Buwannume Trading Center nga abatuuze batandise okomplaininga nti ng'eriyo ekigurupu ky'abantu era abatamanyiddwa abadde batambulira ku mapikipiki abamu nga batambulira ku bigere ng'abantu ababadde beefuddemu koko mu kutulugunya abantu. Okuva Salam Musumba lwe yava mu Paalamenti azze yeesimbawo emirundi egiwera naye nga tayitamu.